Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Baganda baffe mwenna abatulaba ababaako kuno ku Labbaika Islam Media. Alhamdulillah. Allah wekitiibwa tumwebaza eyatuyisiza eyatusobozesa okubeera nitusiba omwezi ogwa Ramadhaani. Saba Allah wekitiibwa era nammwe mbakubiriza mu dduwa zaffe zonna ze tuba tusaba. Saba ennyo Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Tayi Allah tukusaba obeere ng'okkiriza ibaada zonna ze twakolera mu mwezi ogwa Ramadhaani, obeere ng'osonyiwa byonna byonna inshallah taala. Alhamdulillah. Matenda amajjuvu g'ekitiibwa Allah nga bulijjo, era mwenna nyongera okubeera nti mbeebaza okubeera nti mubaddeko mu kaseera nga naffe alhamdulillah tetuliiwo ku Labbaika Islam Media nga mugezaako okubeera nti mufuna message yonna gye tuteekako. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga abawa ekisingira ddala obulungi, naffe tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atusobozesa twongere mu maaso n'okubeera nti twejjukanya ku ddiini ya Allah ey'ekitiibwa inshallah taala. Alhamdulillah. Tugenda kwongera mu maaso n'okubeera ntutambula ne programs zaffe z'okubeera ntujjukanya kubanga mukimanyi fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Allah atugamba tujjukanye kuba okwejjukanya kugasa abo abakkiriza. Kyolaba nga twadde mu Ramadhaani Allah akoola abakkiriza, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, balaliseeko okusiiba. Allah yagenda okubeera nti okusayira ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agambira abakkiriza, ya ayyuhalladhina amanu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Nange nga mmwe bwe muli abakkiriza ffenna embeera yaffe yakubeera nti twejjukanya kuba omwoyo gwaffe alhamdulillah guwulira bigambo oba gulya bigambo bya Allah eby'ebitiibwa. Alhamdulillah. Saba Allah atuwemu obulungi. Bakubiriza okubeera nti daiman abadan musayiro ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. In kunta fi hammi wa ghammi fa'akthir salata al-nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Oba olina obuzibu bwonna, oba olina embeera yonna, oba olina ensonga yonna, sooka kubeera nti okulembeza okusayiro ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Kuba tugamba walladhi nafsi biyadi la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wannasi ajma'in. Nabbi yatugamba nti tosobola kubeera mukkiriza nga ffe naye twagala okubeera nitubeera abakkiriza. Kuba twabadde mu dduwa ze twabadde tusaba oba ze babadde batusabiranga mu tarawiya ze twabadde tusaala, Allahumma inna nasaluka imanan kamila wa yaqinan sadiqan. Allah nkusobere ng'ompa imaani ejjudde, obukkiriza obujjudde, aw imanan mustaqima, oba okusaba nti nsaba Allah imaani yange nga obadde weeyisa mu Ramadhaani osigale nga weeyisa bw'otyo. So mu mbeera yonna nabbi yagamba walladhi nafsi biyadi, toyinza kuba mukkiriza bw'otyo okuggyako nga obadde mu abo abaagala nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So mbakubiriza kubeera nti ebiseera byonna obudde bwonna okyenyumirizaamu nti radina billahi rabba wa bil islami diina bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyya rasula. Okyenyumirizaamu nti ndi proud and blessed that Islam is my religion, ndi proud and blessed that Allah is my Lord, I'm proud and blessed that Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is my prophet. Alhamdulillah. Twabadde mu kisiibo naye nga kyetwagadde okubeera ntujja nakyo kwe kubeera nti la'allakum tattaqun, nti ekisiibo kyo kyawedde. Alhamdulillah. Kati ennaku zigenda zigwako eza Shawwal naye embeera zaffe zakyuse, naye ng'omukkiriza bwatu bwe yandibadde kye bayita okubeera nti weteekateekera baada shahr Ramadan, even ng'ekisiibo kikoze eki kiwedde. Liannal ibrat laysat bintihai shahr, kuba bana ekigendera ky'okusiiba, ekigendera ky'omwezi ogwa Ramadhaani si kumalako mwezi, wabula ekigendera kyakubeera nti azin bye wayize, kuba wabadde mu madrasa, wabadde mu university, naye idho ogivaamu wayize oba ogivaamu twakoze eki
tewayize kyobolanga Allah yasembyayo la'allakum tattaqun. Mbadde eno season ey'okusiiba nga kyenjagalamu mu season eyo mugende okuvaamu nga mukyusizza obulamu bwammwe nga mbadde mweyisa mu Ramadan olina osigala nga weeyisa even baada Ramadan kuba mbutuufu era tuyinza okikoza nigamba nti n'omuntu yenna yali tiweesinza Ramadan yakola ki? Ramadan Allah yaggwako dda era bwe twali mu Ramadan twagambanga annaha ayyaman ma'dudat, mazima ddala ennaku zino eza Ramadan mbali nnyo nga twaziraba we zadduka, naye ennaku za Ramadan we ziggwako ngenda kuddamu neeyise ntya. Kana nabi sallallahu alaihi wasallama, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama agambanga ahabbul a'mali ilaihi, temirimu Allah gyagala, emirimu Allah gyenyumirizaamu gyagala ennyo abaana Adamu abakkiriza babeere nga batambulirako gye emirimu gye bakola lubeerera nga tebakoze eki, nga tebawummudda. Omulimu ne guba mutini naye nga buli lunaku ogukola oba nga buli budde obukola oba nga buli mbeera omulimu ogwo toguyimirizza, kisingako omuntu okubeera nti abadde mu Ramadan. Ng'example ze tugenda okulaba ng'obadde mu Ramadan ng'oyimirira tarawiya, ng'oyimirira ekiro kiramba, ng'osaala esswala mu budde bwazo, ng'okola emirimu kyokka Ramadan bweggwa nga twatandise okulaba ku mitimbagano nti abantu badde bajjuza emizikiti ne Ramadan oyo yawedde abantu tebakyajja mu mizikiti. Layini zabadde nga 15 oba zabadde nga 2 omuzikiti gwonna kujjula n'owabweru abantu ne batandika n'okulowooza. Kwaliwo yaŋŋambye nti yatuuse n'okulowooza nti oba waliwo abantu be basomba mu Ramadan bajje basayire mu mizikiti egyo nga mu kitundu ekyo tebaliimu, naye nga abantu baba mu bitundu, naye nga Ramadan oluggwa ate baddayo mu mbeera yaabwe eri gye babadde beeyisaamu. Inshallah taala mbakubiriza bannaye enkola y'omusiraamu yonna baada Ramadan yakusigala nga asigala nga bwe yabadde mu Ramadan, kuba Allah atugamba wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Allah atugamba ntusinze, yagamba sinza Allah ow'ekitiibwa yakutonda, nga bwe wali otugambye nti twesiima nnyo Allah agala nnyo nga bwe yatugamba falyabudu rabba hadha albayt, musinze omulezi w'ennyumba eno ey'ekitiibwa Kaabatul Musharraf. Kyova nga tugenda e Makka tetusinza Kaaba, tusinza omulezi w'ennyumba eyo. Ate ng'era ye Rabbi Nnaasi, ye mulezi waffe ffenna ebitonde, omulezi waffe ffenna abantu. Maliki Nnaasi, Ilaahi Nnaasi, Rabbi Nnaasi, oye Allah waffe ow'ekitiibwa. So atugamba wa'budu rabbaka, sinza Allah wo, sinza omulezi wo, hatta yatiyaka al-yaqin, paka al-yaqin huna huwa al-maqsud huwa al-maut. Bamufasirina abamanyi bavunda ne bagamba nti Allah ali ategeeza wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin al-maut, nti ali ategeeza tesinza Allah wo ow'ekitiibwa paka okufayo kugenda okubeera nti kutuukako. Wal-maut summiya al-maut yaqin lannahu al-maut bagiyita yaqin kubanga lannahu amru, kuba mbutuufu omuntu yenna wakufa agatayagala. Qul inna al-mawta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi al-ghaybi wash-shahada. Okufa n'okudduka otya mu mbeera yonna oli wakufa. Kyobalabanga Allah agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama innaka mayitu wa innahum mayitun. Mazima ddala nabbi gwe Muhammad sallama khayr khalqillahi sayyid walad Adam, gwe asinga abaana Adamu bonna, gwe ow'ekitiibwa, gwe abantu gwe beenyumirizaamu, gwe nagamba nti mbutu abantu basaalire ne mbagamba nti nkusaalira ne bamalayika bakusaalira, naawe gwe kennyini Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama otambula bw'oti, otambula naye ng'oli mufu. Naffe era bwe tuli wa innahum mayitun, era ndaba yenna mu mbeera yonna gamba ku mukwano gwo, gamba ku muganda wo, gamba ku muntu yenna akuyiranye nti oyagala saa yonna oli wakusinkana Allahu jalla ala. So mu mbeera yonna wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Allah ali ategeeza kufa, mu mbeera yonna tugenda kufa. So mu butuufu toyinza kugamba nti namaze Ramadan, oba amaze Ramadan tewafudde, wasigadde okyali mulamu.
era n'obulamu wabusabye nga mu ddwa ze twabadde tusaba Allahumma inna nasaluka hayatan tayyibatan, ay Allah tukusaba otuwa obulamu obulungi, ay Allah tukusaba otuwa obulamu obulungi, ay Allah tukusaba otuwangaaze mu kisiibo, naye akuwangaalize ng'ogondera Allah, ng'otendereza Allah, ng'olimu abo abali close ne Allah. So bakubiriza bannaye, Allah nga yakuwadde n'osigaza obulamu mu mbeera akyakwetaaza okubeera nti omusinza, kuba y'ensonga eyakutonza ggwe ng'omuntu. Wama khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Allah atugamba nti yatonda amajini n'abantu okuleka nga abatonda kubeera nti bamwesinza. So mu mbeera yonna yonna okusinza Allah tukwakumye mu Ramadan. Banne tugezeeko nnyo tulabe butya bwe tusobola okubeera nti tukiipinga nga tukyatendereza Allah, nga tukyamusinza inshallah taala. Mbimu omuntu byayinza okukola kyova olabanga omuntu okubeera nti olabira ddala nti alhamdulillah oli la'allakum tattaqun, mwabo abayiza okubeera nti batya Allah, mwabo abayiza okubeera nti bagondera Allah, kwe kubeera nti omuntu yenywereza ala taatillah, kubeera nti osigala wenywereza kubeera nti ogondera Allah. Allah atugamba atiu Allah wa atiu Rasul. Allah atugamba tubeere nti tumugondera, tugondere n'omubaka. Kyova olabanga emirimu gyaffe gyonna Allah gy'atulagira girimu gyonna attaa, okubeera nti omuntu agondera Allah, kubeera nti omuntu akola omulimu gwonna gwonna nga agukola kulwa Allah jalla waala. So omuntu wonaba osibye Ramadan eno nga twafunyeemu twalifudde essomero madrasa, ojja kuba twayise. Wona asigala nga mu butuufu twagifudde madrasa, oyiga butya bwensinza Allah, butya bwengondera Allah, ojja kuba mu butuufu twafunye oba mumtaazi oba twafunye jayid oba jayid, oba ojja kuba rasib, ojja kuba wafunye eki rasib, ojja kuba wagudde. Ne wona abeera nga alhamdulillah even baada Ramadan osigadde nga bwabadde mu Ramadan, Allah ojja kubeera nga olimu abo abamima abamumtaazi oba jayidda abawangudde abayize mu university ne bafuna shahada. So weekebere bwotyo shahada ya kubeera nti weekebera nti ndimu amanu, ndimu bakkiriza Allah bye yayogerako, okwekebera nti oli mubakkiriza ya ayyuhalladhina amanu Allah bye yayogerako. Betusaba ffenna Allah ow'ekitiibwa abeere nga ateekamu abo. So mbeera yonna yonna mbakubiriza baganda bange mwenna, abantu mwenna aba Allah, tusigale nga tugondera Allah inshallah taala. Hafidhu ala salawati fi waqtiha. Inshallah tugenda kujja n'omusomo ogw'esswala, kuba as-swala ama malakat aymanuhum. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atukubiriza nnyo okusaala, era mu ibaada ezitasirika, mu ibaada ez'amaanyi ezigatta ibaada zino wonna wonna wabaawo esswala mu mbeera yonna, oba otambudde, oba oli mu hijja, oba wasiibye, oba otoola zaka, oba okakasa nti teyasinzibwa mu kafo okusinzibwa okuggyako Allah, esswala yoba nayo mu mbeera yonna. So baganda bange mbakubiriza inshallah taala nga bwe twabadde tweyisa, nga bwe twabadde tusaala as-swala mu biseera byazo mu Ramadan, banne tuba tusigala nga tukola inshallah taala. Kwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam omusajja ajja n'amubuuza mirimu emirungi, yogera birrul walidaini, okubeera nti omuntu ayisa bulungi abakadde, n'agamba as-salatu ala waqtiha, esswala okugisaala ng'okisaala mu biseera byabyo. Era bamufasiri ne bali bavunula aya ezimu ezigamba nti no mu butuufu omuntu oyo agaalira esswala yaliwa yoyo alladhina hum ala salatihim, yoyo abeera mu butuufu nga ye esswala azikeereya, ngeneba swala ya zuhuri noyagala obeere nti ogisala saa 9:30 oba n'ogamba gojja zigatta, kyokka ng'obadde mu Ramadan nga alhamdulillah ng'ogezaako okubeera nti osaalira mu biseera byazo, okubeera nti inshallah tugenda mu maaso n'okubeera nga tuyimuka ekiro nga tubadde tuyimuka mu Ramadan. Istamiru fi qiyami layl walaw rak'atayn, banne tugezeeko okubeera nti tusigalawo ne qiyamu layl, okuyimirira ekiro tekwabadde mu Ramadan mwokka. Allah agala mu butuufu nga gwe omwana Adamu osigale nga alhamdulillah. Qumi layla illa qalila, yamugamba wange Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
twebaka kiro kyonna kyonna kubulizaako. Omukkiriza yenna tolina kwebaka kiro kubulizaako. Kumi layila illa qalila, yimukawo n'akaseera ne kaba katini mu mbeera yonna. Bakubiriza baganda bange abantu mwenna banne salatu layili. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okulaga nti salatu layili nnungi nnyo, y'amaanyi nnyo. Bwe yali e Makka ng'amaze okusenguka alina ebizibu akooye by'asooka okukubiriza abantu, ayyuhannaasu sallu billayili wannaasi niyaam, musaleeko ekiro ng'abantu beebase, musaleeko ekiro ng'abantu beebase. Ebiseera ebisinga ebimu ku bifuula salatu layili nti ya nkizo, mbutuufu nayo teriimu nnyo arriya kula azino oba oyimusa ekiro oli wekka mu nzikiza oli ne Allah omulyaba babiri omusaba kyonna kyonna ky'oyagala. Banne tulina ebizibu, tulina ensonga nnyingi, tulina ebyetaago bingi, tulina ensonga eziganye. Tubagamba nti nno nze ensonga zange nzeemalira. Ensonga manya nti waliwo azimala ye Allah ow'ekitiibwa yakutonda. Mwesigamire mu mbeera yonna. Takalala alhayu alladhi la yamuutu. Weesigamire Allah, obulamu bwo fawidhu umurana ila Allah, inna Allah basirun bil ibadi. Ensonga zo zonna zikwate. Ashku bathi wa huzni ila Allah, okomplaining eri Allah. Allah banne yatagenda kubeera nti akwogerako n'ebizibu byo. Allah yatasobola kubeera nti ali awo yawulira ssanyu ng'omuloopedde ebizibu bye. Allah tuwali kye batamusaba. Naddina omusiraamu muganda wange naŋŋamba seeka waŋŋambanga buli kimu nkisabe, ne nkugamba nti wensaba ssente byonna mba mbifunye, ne nasaba kino mu mpeke Allah n'ankimpanga nga ne ssente azimpadde. So mu mbeera yonna gwayimukako ekiro nkubiriza inshallah taala salatu layili tugikomya mu Ramadhan. Sigalanga even after Ramadhan tusigaleyo nga tusala ekiro walawo rakataini ezibiraakezi biri kula nti tugikoma ekiro. Tubadde wano mu tarawi yange emizikiti gijjula, nalabye ku tawhidi ng'abantu bonna bagenda ku tawhidi masjidi nejjula ekiro, basala layili basala gundi. Nolaba abantu ababadde ewandegiya, nolaba abantu abadde mu masjidi al-haram e Makkatul Mukarrama nga batuukawo saawa 10 nga batuuka ku zuhura we bagenda okusaalira ne babeerawo paka nga tahajjud emaze kuggwa. N'ebyo bye twabadde tukola mbakubiriza baneete bikoma muki mu Ramadhan. Bwe tuba twagala obulamu bwaffe bweyongera okubeera nti buba bulungi. Kuba obulamu bwaffe tubukwasa Allah, tubukwasiza al-Ghaniyu ye mugagga, tuba tubukwasiza al-Khaliq eyatutonda ffe ng'abantu, tuba tubukwasiza al-Fattahu aggulawo wa khairul fatihin, tuba tubukwasiza al-Ghaful al-Afuwu ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Allah ye munene gwe tuba tukwasiza obulamu. So mbakubiriza baganda bange inshallah taala tetukutukawo na swala ya kiro. Saala mbakubiriza at least salirako emu eya witiri, nenge ekiro tekituyitako ffenna nga tetusaddeyo sala ya kiro. Oba tusodde sala rakataini at least salirako emu nga yo yateeka nga obadde ogisala mu Ramadhan inshallah taala. N'okubeera nti wasil qiraati al-Qur'an, okubeera nti twongera mu maaso, n'okubeera nti inshallah tusoma Qur'an ey'ekitiibwa. Tubadde walaw qalila tugende mu maaso n'okubeera nti tusoma Qur'an ey'ekitiibwa, ne tubanga tusomako ekitiini ennyo nga yo twatandise nga tugamba nti Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omulimu ogusinga obulungi Allah gwagala gwe ogwokola continuously. Oyinza okugamba nti olunaku luno soma at least half a page. If you are doing it like daily or on a daily basis, that's what Allah wants. Oba okikola nga buli lunaku okikola continuously nga tumisinzeemu kyekyo Allah kyaba asinga okwagala. Bane Qur'an twazibiseeko dda. Ramaze Ramadhan abamu tuli wano nga wallahi tetunaddamu kubikola ku Qur'an ey'ekitiibwa. Nenga twerabidde nti la hayata bidunul Qur'an, twaba bulamu bwonna ewataba Qur'an ey'ekitiibwa. Kuba mutuufu omutima gwonna qalbi alladhi, omutima gwonna ogwesamba Qur'an guba mufu. Omutima gwonna nga mutuufu gwesambye Qur'an guba mufu, teguba mutima. Mu mbeera yonna kiringa okulaga nti mu butuufu nga olaba nti obulamu bwo bwetaaga okulya,
n'omutima gwennyini emmere yaagwo esinga obulungi Qur'an al-Karim ey'ekitiibwa. So mbakubiriza baganda bange inshallah taala okubeera nti Qur'an bannaye tetugikumya mu Ramadhan. Kyobalanga n'ennyumba mbutuufu albayit la yutla, ennyumba etasomebwamu Qur'an ey'ekitiibwa butuufu nakyo kiba kiyumba kifu. Era mbakubiriza inshallah taala tugezeeko nnyo mu nnyumba zaffe okubeera nga at least tuteekamu bahafidhu oba bahufadhu, abaana tubatwale mu masomero ag'eddiini nga inshallah polisi zaabwe buli lunaku mubaamu Qur'an mu nnyumba. N'abaana bajja kulabira ku ggwe taata, oba alinga wangaala ewaka otuukawo tobikula ku Qur'an, bajja gamba naffe taata teyabikula ku Qur'an. Tebajja kuba na budde ate nga twali bulamu bulungi obutaba mu Qur'an. So mu nnyumba zaffe inshallah taala tuteekemu Qur'an kuba Allah atugamba wakadhalika wahayna ilayka ruha min amrina. Allah agamba Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nti mubutuufu yaddira ruhan wa nuruhan al-maqsud biha al-Qur'an al-Karim, tiyateerawo kye bayita soul, omwoyo ogugenda otuwa obulamu mu mbeera yonna yonna nga Qur'an ey'ekitiibwa. Kyova olabanga abamanyi bagamba summiya ar-ruha, summiya al-Qur'an ruha, te Qur'an wano Allah agiyita omwoyo liannahu yuhyi al-qulub, kuba azin Qur'an enezza emitima egifuula emiramu, emitima egibadde emifu, kama tuhyi ruhu min al-ajsad, nga olaba nti mu butuufu emibiri gino egitabamu myoyo tegiba mibiri, giba mifu. Era omuntu bw'afa oba ogamba Allah amuggyemu omuki omwoyo. So mu mbeera yonna yonna nawe nkubiriza Qur'an wonaaba ogyesambye Allah ajja kuba mu butuufu akuggyemu omwoyo, kuba kyova olabanga Qur'an yo gy'olaba yuhyi al-qalb bil-iman, eyongera okubeera nti ezza omutima eguwa obukkiriza, n'obeera nti weyongera okubeera nti okkiriza olw'okusoma Qur'an. Kuba onaasoma Qur'an ojja tegeera amateeka ga Allah, okolenga Allah bw'akola ki bw'agala, weyongera okubeera nti ofuna imaani gye bayita imaani al-mustaqim, imaani eyo egenderera etagenda kubeera nti ekendeera inshallah taala. No Qur'an gy'olaba ekulungamya dhalika al-kitaabu la rayba fi hudan lilmuttaqin. Allah agamba kyekino ekitabo kitaliimu kubuusa kwonna kwonna yadde okubeera nti omuntu akibuusabuusa, wabula nga kireeta obuluŋŋamu eri omukkiriza yenna yenna. Kyekiraga nti mu butuufu oba ofunye obuluŋŋamu oba Allah akomezaawo ng'omutima gufuuse omulamu nga gunywedde. Eno Qur'an era yakhruju l-insaani min adh-dhulumati ila nur, ekujja mu kizikiza Qur'an ey'ekitiibwa. Ffenna tukimanyi bulungi mu butuufu oba Allah Qur'an ogyekutteko, ova mu kubeera nti obadde tumanyi n'ofuuka omumanyi, ova okubeera nti obadde tutegeera bigambo nsi bw'etambula n'otandika okutegeera ensi bw'etambula olw'okuba nti otegedde al-Qur'an al-Karim. So mbakubiriza bane Qur'an tetugyesamba, sigale nga tugisoma. Empeera nga ezabadde mbutuufu nti zabadde nyingi mu Ramadhan, nene wano Qur'an oba gifudde nga alhamdulillah nga buli lunaku ogenda kusoma neweeba essura emu neeba peegi emu, wallahi Allah yeeyama nti mu butuufu tayinza kubeera nti akulekera olunaku olwo. So mbakubiriza ffenna, kuba ffenna nkiraba tuli beetaavu mu mbeera yonna ey'okubeera nti tuba obulungi. Ffenna abaagala okubeera nti tuba obulungi Qur'an tetugyesamba, tetugikomya mu Ramadhan, sigale nga ne Shawwal, Qada, Dhul Hajja wonna wonna kyasoma Qur'an ey'ekitiibwa. Mirimu gye tulina okubeera nti tugenda mu maaso n'okubeera nti tukola asyamu nawaafil. Twabadde mu Ramadhan nga tusiiba, naye waliwo abamu, waliwo gwe nabadde naye Makka n'aŋŋamba nti se kankubulire, nze bulijjo sisibanko olunaku lwa sunna, bulijjo nsiba ki Ramadhan yokka. N'aŋŋamba n'ezino eza sitta eza Shawwal sittati, bulijjo mmanyi munaye ezo ennaku z'abawalimu, bawalimu abaasoma ebitabo ebingi. Ogamba oti ennaku z'abawalimu, ennaku zaffe ffenna asoomuli. Allah agamba asoomuli wa ana ajzi bihi, okusiiba kwange
nze amanye empeera y'omusiibi. Allah nawa n'ensonga ye kuba omusiibi ono aleka emmere ku lwange. Nabagamba wano twali tusoma ku kisiibo ne mbagamba nti mu butuufu wallahi okumanya okusiiba kwa Allah nze nsobola okwekweka ne watabaawo andaba ne ndya Rolex yange ne nnywa n'ekiyogati naye ne mbagamba nasiibye ne neerekereza okulya ne neerekereza ebyamasanyu ne neerekereza abakyala bange neerekereza ensonga zonna nga nzeerekereza ku lwa Allah. Kyova olaba nga Allah ayagala nnyo okusiiba. Ate Allah tiyagamba asoomu Ramadani wabula agamba okusiiba kwonna kukwe. Asoomu li wa naizi bihi, okusiiba kwonna kukwe neekuba okusiiba okwa nawaafira okusiiba okwa sunna. So baganda bange mbakubiriza okusiiba tukwakomye mu Ramadani twongere mu maaso n'okusigala nga tusiiba. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam atukubiriza nnyo ddala okusiiba zino ennaku omukaaga era nange mbakubiriza. Yagamba man sama Ramadan thumma atba'ahu sittatu min Shawwal, omuntu yenna asiiba omwezi gwa Ramadani banywa n'oyongerako ennaku mukaaga eza Shawwal zikyaliko kuba twakatambuzaako ennaku nga 10, 11, 12 so wakyali ennaku endala 18. Osobola okulonda butya bw'osiiba wonna nga oba olonze. So agamba nti sama Ramadani omuntu amaze okusiba Ramadani gw'amaze okusiba Ramadani si nti okyaliwa. Thumma atba'ahu sittatu min Shawwal, oluvannyuma n'oyongerako ennaku mukaaga eza Shawwal obeera nga asiibye omwaka omulamba. Bino byonna Allah abikola kutwanguyiza ffe ng'abantu ba Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Walona okusiba Alhamis wa yaumul ithnain, okusiba Olwemmande n'Olwokuna, nnaku za sunna ezo, wa dhikr wa dua. Omuntu okubeera nti yongera mu maaso nga twabadde mu Ramadani nga tulina adhikari zetwogera ne wano zikyagenda mu maaso. Hafidhu ala adhikari sabah wal masa. Bakubiriza okubeera nti tuyongera mu maaso, okubeera nti twekwata kukubeera nti twogera ku Allah, tutendeeza Allah kumaca n'olweggulo maze okusala subuhi. Wano obadde mu Ramadani nga alhamdulillah nga tukeera mu mizikiti n'otendeeza Allah ne musembayo okubeera nti ng'ovaamu leeti mu mizikiti ng'okola ki ng'otendeeza Allah. Bane tebyakomye zino adhikari za sabah wal masa Nabbi azogeranga even not as in Ramadan only but even after Ramadan, even in other months which are not Ramadan. So mu mbeera yonna mbakubiriza kubeera ntusigala ku adhikari eza sabaha wal masa. Ikhlas, qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, ayatul kursi zonna twaziyitamu. Subhanallah bihamdi subhanallahul azim, asbahna asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nusa wa rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'daha. Osoose n'otendeeza Allah abukeesezza n'okakasa nti teri asinza mukakusa okusinzibwa okuggyako Allah oyo atasumagira ateebako oyo ow'amaanyi. Then n'omusaba nti ayi Allah nkusaba ompa obulungi olunaku luno lwengenda okubeera nti ntambuza. N'olweggulo n'omusaba nti Allah nkusaba era ng'ompa obukuumi n'obulungi mu kiro kyengenda okubeera nti ntuukako mu mbeera yonna. Adhikari kyezitegeeza. So mu mbeera yonna mbakubiriza adhikari dha sabah wal masa tezigeza okukoma mu Ramadani wabula zeyongere mu maaso even baada Ramadani ngewedde. Asohbatu saliha, twabadde mu Ramadani nga alhamdulillah emikwano emikyamu gyonna tugitadde. Tulina abantu baffe, waliwo abantu abamu nga mulina bannammwe mbadde muzajja nabo zaala, mulina bannammwe mbadde mukwana b'amatatu, mulina bannammwe mbadde muyingira nabo amabaala, mulina bannammwe mbadde mugenda nabo mu ndongo, mulina bannammwe mbadde mukwana nabo abakazi, mulina bannammwe mbadde mukola byonna ebikyamu bye mumanyi. Naye nga alhamdulillah olwatuuka mu Ramadani wakyusa n'ogamba anze mu Ramadani kampangale ne Sekamusa ono laika yanampa omuzikiti gwe nabeera ennyo omuzikiti. Kyokka Ramadani olwawedde, Ramadani ku Idi wennyini banno we bakubira essimu nti Seeka ekisibo kyammwe kyawedde, jangu tuddemu akapapula ka betingi. Seeka ekisibo kyammwe kyawedde, jangu tuddemu tudde ku kkubo. Mugiyita gamba tuddeyo ku bbala. Mbeegayiridde
mu mbeera yonna yonna. Allah gwe twabadde tusinza mu Ramadhan wallahi gwe tulina osigala nga tusinza even baada Ramadhan. As-sohbatu saliha, tusigaze emikwano gye twabadde nagyo mu Ramadhan nga mirungi mu mbeera yonna. Kyova olaba nga nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atugamba ti mu butuufu omuntu yenna yenna yandibadde anoonya omuntu ng'omuntu oyo agenda kubeera nti amuyamba mu kubeera nti agondera Allah, so si kunoonya muntu agenda kuyamba mu kubeera nti ojeemera Allah. Kyolaba ng'omutima guno gunafuwa bwe gubeera obwomu, bwe gubeera nga guli gwokka ng'owangaala wekka wekka. Kiba kirungi olaba nga n'owangaala mu society ng'erimu abantu abatendereza Allah buli ddakiika. Kyolaba ng'ebiseera ebisinga mu advantage ze tuyifuna mu hijja, mu makasudi za hajji wal umra, ebigendera bya hijja ne umra ebiseera ebisinga mbaamu kino ekyokubeera nti abantu otuuka ku bantu ng'abantu bonna bonna ebigendererwa ebyabaleese kutendereza Allah, kwagala Allah, kusinza Allah, n'owulira nga mutuufu wonaasigala nga tosinziza Allah ojja sigala bw'omu. Allah nga agamba fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina alillahi ala nnasi hijjul bayt man istata ilayhi sabila man kafara fa inna Allaha ganiyyu anil alamin. Bw'otuuka e Makka olaba abantu bonna nga basinza Allah, era woogaana olabira ddala nti Allah mugagga ayina abaddu be abamusinza mu mbeera yonna yonna. So omutima guno wandibadde oguwangaaza n'emikwano emirungi, emikwano egyo egirimu okutya Allah ow'ekitiibwa. Allah atugamba ti omwana Adamu agenda gamba wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalila, tinga zinsanze nze singa mu butuufu saafuula ono musajja wa gundi ono antwala mu betting, singa samufuula mu mukwano gwange, singa saafuula ono gwembeera naye buli dakiika nga kuba tukimanyi muyina emikwano egy'enjawulo nga mubadde mu Ramadhan muwawumuzaamu, muyina rooms ze mwasasula ng'ezo rooms mugamba ezo rooms za kattiro nga muzipangisa abantu nga 4-5, naye nga mu Ramadhan zibadde tezikola emikwano egyo obadde tokola ki, tokyakwatagana nakyo. Naye kati ng'ekisibo ekyawedde ku Yidi kwennyini banne bwe batandise okukubira nga gigamba seeka muganda wange mukattiro ogendayo ddi mu mbeera yonna yonna, banne ojja kwejjusa ogambe nti singa mu butuufu saafuula ono omusajja mukwano gwange mu mbeera yonna yonna. Mbakubiriza kubeera nti insha Allah nabbi waffe Muhammad ngwe yatugamba almaru ala dini khalilihi, nti mu butuufu omuntu yenna yenna aba ku ddiini yoyo gwatambula naye mukwano gwe nnyo. N'agamba falyanzur ahadukum, nti buli muntu abeere mwegendereza nnyo ani gwafuula mukwano gwe gwatambula naye, kuba gwotambula naye yajja okubeera nti akuma okutwala ewantu akyama. Inshallah kitumaliriza nakyo kyembakubiriza nga tuli mwezi guno omulungi ogwa Shawwal, kwe kubeera nti insha Allah tetubeera nti alhadhal min al-intiqas, okubeera nti twewala nnyo arrujuu ila al-maasi, okubeera nti tuddamu okubeera nti tukola amazambi ng'eyo twabadde azin mu Ramadhan, okubeera nti twabadde mu Ramadhan ne twenenya, era nga aya budda zetwasomera ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, tubu ila Allahi tawbatan nasuha, mwenenya olwenenya nga lwannamaddala, ne tubaha amateeka g'okwenenya. Naye weewale nnyo okubeera nti oddayo, obadde oyisa bulungi mu Ramadhan, obadde betting wamuvaako, obadde obwenzi wabuta, obadde zaala wamuvaako, obadde okulyaza amanyi tukyalyaza amanya, obubbi obadde tukyali mubbi, ababbi era ng'obadde owulira ddala ababbi batiini muki mu Ramadhan, omwenge obadde waguvaako, ekibaala obadde tukyagenda ki ekibaala kyobadde ogamba nti mu butuufu, kuba wano Allah akulagako nti mu butuufu osobola okubeerawo nga tugenze mu bbaala n'osigala ng'oli mulamu ng'ate ng'oli bulungi, obadde ebbaala walivaako, wabadde buli zambi lyonna lyonna alyewala. Naye ate Ramadhan oluggwa n'okola kye bayita rujuu ila al-maasi, n'oddayo okubeera nti ate okola amazambi ago, awo mu butuufu wallahi min alamat al-qubulu al-amal, mu nsonga
mu bubonero obutulaga nti Allah akkiriza ekisiibo kyaffe nga ffenna obudde tusaba Allah batakabbalu siyamana, Allah akkiriza ekisiibo kyaffe kye twasiibye, Allah akkiriza omwezi guno gwonna gwe twasiibye, kkiriza okuyimirira kwaffe kwe twayimiridde mu Ramadhan, kkiriza okusaala kwaffe kwe twasadde mu Ramadhan, kkiriza ibaada zonna ze twakoze mu Ramadhan. Otegeera nti alamatul qubulul amal, okulaba nti Allah akkiriza emirimu gye wakoze mu Ramadhan. Al-istimrar kwe kubeera nti osigala ku mirimu egyo ne Ramadhan eba ewedde. Allah kyobalaba nga Allah atukubiriza nnyo okubeera nti buli mulimu gw'okola gwesooka geere Allah ti Allah nkusobere nga guno omulimu ogola ki ogukkiriza mu mbeera yonna. So mbakubiriza inshallah taala, ffenna tumanyi bingi bye tubadde tukola oba bye twali tukola nga tunayingira Ramadhan. Naye Ramadhan yawedde twagala okubeera nti tubiddamu. Mbakubiriza tetuddayo mabega, don't go back. Toddayo ku biki byabaddewo okola. Gezaako nnyo okubeera nti inshallah taala okyusa mu mbeera yo, okubeera nti otambula nga bwabadde otambula mu Ramadhan obulungi. Allah wallahi agenda kuteerawo ebisinga obulungi, kuba Allah atugamba man yattaqillah yaj'al lahu makhraja arzuquhu min haythu la yahtasib. Otya Allah nokola kye bayita mithalul awamir, newoyisanga mu Ramadhan bw'olina okweyisa, Allah agenda kuggyirawo yaj'al lahu makhraja, agenda kuteerawo amakubo. Warzuquhu min haythu la yahtasib, akugabirire mu mbeera yonna gy'otakola ki gy'otasuubira mu mbeera yonna. So mbakubiriza baganda bange mwenna inshallah taala twabadde mu Ramadhan nga tweyisa bulungi, tusigale nga tweyisa bulungi. Twabadde mu Ramadhan nga tuli basaze, tusigale nga tusaala inshallah taala. Tujja kujjamu episodes ez'enjawulo. Twagala tunule ku swala, obulungi bw'esswala, nti omuntu bw'alina okusaala esswala olw'obukulu bw'esswala inshallah taala. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere ng'atuwamu esinga obulungi mu kwejjukanya kwaffe, ngero tukomyawo emirundi n'emirundi tubeere nga twejjukanya inshallah taala. Tusaba Allah ow'ekitiibwa atugase n'ebyo bye tuwuliriza oba bye tufunyeemu mu darusi ya leero, tuyongere mu maaso naffe twongere okumanya, tukomengawo inshallah, tubeere nga tusharinga knowledge yonna gye tulina nammwe baganda baffe mwenna. Nyongera okubeera nti neebaza bonna be twatambudde nabo Labaika Travels abalamazi, okubeera nti alhamdulillah mu mbeera gye twabaddemu eyabadde enzibu mu Ramadhan ne tutambula obulungi bwe tutyo. Allah n'atugerera ennaku zonna ze yatuwadde alhamdulillah. Saba Allah ow'ekitiibwa akkirize okusiiba kwaffe, saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atuzzaayo emirundi n'emirundi, ayongere otuwa umru efaanana bw'etyo eya Ramadhan inshallah. Saba Allah n'abataagenze omulundi oguddako, Allah mwenna abasobozese okubeera nti mugenda mu Ramadhan eddako. Era mbakubiriza Labaika Travels offices nzigule wonna woba registeringa, kuba ebiseera ebisinga al-istidad okweteekateeka. Woba onaagenda mu Ramadhan ejja, kiba kirungi ate n'otandika kweteekateeka kati. Office nzigule jangu registering inshallah. Your money is safe with Labaika Travels. Just come and register yourself. Tukutwale mu period eri ya Ramadhan inshallah taala. Ramadhan ng'evuddeko tulina umrah ez'enjawulo, tulina essaawa zino tweteekateekera hajji, n'essaawa zino omuntu asobola okubeera nti yaregisteringa okubeera nti atambula naffe mu hijja 2027. Nga bwe ngambye era ke kaseera ak'okubeera nti weeteekateeka, otandika kati, teekayo kyonna ky'osobola. Allah ajja kubeera nti akusobozesa osobola okubeera nti mu mbeera yonna omalayo ssente ezo. Akaseera tunaatuukira okubeera nti tugenda, naye nga tukyalina n'umrah ez'enjawulo mu June, August, wonna tulina umrah packages inshallah zijja kuba zisharingibwa mu video zaffe. Saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atuwa obulungi, kuba khidmatul mu'tamirin sharaful lana, okubeera nti tusaavinga mmwe abalamazi ba Allah, kitiibwa kye twenyumirizaamu ate era kye twayagala ennyo. Saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga kitukuumira nga Labaika Travels, sigale nga tubasaavinga. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.